Olutalo lwa Apostle Grace Lubega wa Funeral Ministries International Uganda Limited saako ne Uganda Heart Institute lulanze era bigenze ku bbiri. Olwaleero wetwogerera omusumba akawangamudde ategeezezza aba Uganda Heart Institute bwe mbeera mwagala okuzimba ekkubo erigenda ku Uganda Heart Institute nga liyita mu church oba okuliraana church mulina okubeera nga muliyiririra compensation okulirira ekkanisa ya Funeral Ministries ogenda maaso okubeera nga mukola ekkubo. Biranze bitabuse bino nno olwaleero bigenda kubaamu gugenda kuba mugo gwa sinema bikambwe. Mwana tunkwaniriza nnyo nate amacha olweggulo akawungezi k'olwaleero ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa 4 omwaka 2026. Yenze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala kulamusaako era akwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Weebale kubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwa Uganda ey'enkya gw'atannaba kubeera ng'osubscribinga ng'oli mugoberezi wange omujja nkusaba ogende butereevu nnyo mu maaso okikole olw'ensonga tulina okukulira awamu nga famire ate era tugende mu maaso okubeera nga tutegeera byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mukutu ogwa Uganda ey'enkya gukutuusaako amawulire ensonga okuyita mu kukubaganya ebirowoozo era tukyaza abantu ab'enjawulo okuyita ku mukutu guno ne bawaayo endowooza zaabwe nga tetwesigamye ku kikula kyabwe oba sex, nga tetwesigamye ku ggwanga ethnicity, nga tetwesigamye ku ndowooza za byabufuzi political affiliations, nga tetwesigamye ku kintu kyonna naye kasita babeera bannayuganda bonna bali entitled okubeera nga bawa endowooza zaabwe ku ebyo balowooza ku ggwanga Uganda ery'enkya, what they think and feel and how they should be governed in the next generations to come. Gwe mukutu ogwa Uganda ey'enkya era twagutandika n'ekirooto eky'okuwa abantu omwaganyo okubeera nga beeyogerera nga tuyita mu ssemateeka y'eggwanga lyattu Uganda eya 1995 ewa bannayuganda ebbeetu bonna awamu nga tebasosodde ogenda maaso okubeera nga beeyogerera era nga bannamawulire okuyita ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tuwa bannansi eddembe eri okubeera nga beeyogerera bagende maaso okubaganya ebirowoozo na biki bye balowooza eggwanga Uganda bwe lirina okubeera mu myaka 5, 10, 20, 30, 50, 10 n'emyaka egirijja. Kale nawe ekityo nno mwana tunaawe tukuwa omwaganya okuyita mu comment section okubaganya ebirowoozo ku ebyo tuba tutaddeyo ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya olw'ensonga tetusobola kubeera nga tugenda mu maaso okwaccommodatinga abantu bonna ensi yonna okubeera ng'eyingira studios zaffe naye olwa tekinologiya ekyo kisoboka bulungi nnyo okubeera nga tetukubaganya ebirowoozo okuyita mu comment section era tuzze tukikola n'olw'ensonga eyo bw'obeera ng'olina ky'olowooza ku bino bye tukuweereza osobola ogenda butereevu nnyo mu maaso n'obeera ng'okubaganya ebirowoozo n'owaayo ky'olowooza naawe ky'osuubira ekina okubeera nga kigatta ku eryo eggwanga Uganda. Nawe ekityo olwaleero tuzze ate era nga bwe twabasuubiza nti buli kaseera tujja kujja bwe wabaawo ekipya ekisobola okubeera nga kigatta ku matu gammwe n'okutegeera kwammwe ate era n'okugaziya empeereza yaffe okubaweereza ebintu eby'enjawulo okusukka ku ebyo abantu be tukyaza naffe kenyi tusobola okubeera nga tubaleetera amawulire agaba galiwo agakutte bannansi omubabiro ate era nawe ekityo ne tugenda mu maaso gakubaganyako ebirowoozo sinakindi ogakuba mu torch biki kye bitegeeza ebiri emabega w'amawulire okunnyonnyoka bye mutalaba ebiri emabega wa curtain okusukka ku ebyo emitwe gy'amawulire gye bikuba saako n'ebirala biyitirivu nnyo. So omukutu ogwa Uganda ey'enkya gwa amawulire ate era mwana tunaffe abaguweerezaako tuli bannamawulire abaagasoma abaagakuguka ate era nawe ekityo mwana tugendera ddala ebuziba okulaba nga tusukka ku egyo emikutu egiweereza ebitali byansa ebyobuseegu ebyobulimba ebyokujweteka ebyokusaawa ebintu ebitaliiwo ffe tugendera ddala maaso ebuziba. Tuli mukutu gw'amawulire. We are not just a YouTube channel but we are a news YouTube channel. Very good. Whereby at times we give analyses, we give news stories, we give live coverage of events as they do unfold, news stories. Ate era tugenda butereevu nnyo ne tukola ne investigative journalism amawulire ag'okunoonyereza agagenda ebuziba era tukuweereza n'ebyo byonna by'ogwanidde okumanya n'okutegeera mu bisaawe eby'enjawulo ebyenjigiriza ebyobulamu ebyenfuna ebyokwerinda ebyemirimu n'ebirala byonna saako n'okuadvocatinga ogenda maaso okubeera nga tetukuba torch
n'okulwanirira eddembe ly'obuntu obwenkanya saako n'enfuga ennungi good governance enfuga ey'amateeka saako n'obukulembeze obugenda okubeera maaso nga bunnyonnyolera bannansi ebikolwa byabwe ebigambo byabwe saako n'ensimbi zaabwe accountability mu bufunze. Kale nkwaniriza nnyo nate bw'obeera nga osiimye nkusaba ogabane akatambi kano ate era genda butereevu osookubiriza ne bano 2-3-4-5 ogenda maaso okubeera nga batwegattako nga bayita mu subscription era basobola okubeera nga bakikola mwanatu nga banyiga subscribe ate era butereevu nnyo ku bwereere ne bagenda maaso ne batwegattako. Sinakindi ogenda maaso okubeera nga bagabana oba ogabana olutambi luno ogenda maaso okubeera nga mwanatu ate abantu obategeeza era bafuna obubaka buno butereevu nnyo ne batwegattako era nabo ne bategeera kiki kye tugenda okubeera nga tuweereza oba bye tuweereza. N'olw'ensonga eyo osobola okuyita ku nnamba y'essimu eyo gy'olabako Uganda ey'enkya noti 7888 0788248889 eriko Uganda ey'enkya bwe yeetaaga okubeera ng'olanga eyeetaaga okubeera nga ate mwanatu otuwa bizinesi yo tugikuba abantu mu maaso ku miwendo emisaamusaamu osobola okubeera nga mwanatu okikolera ddala butereevu nnyo emiwendo gya kuteesa tetulina bizinesi ya muntu okuleka ezo tetulanga bizinesi waliwo bizinesi zetutalanga gamba ng'ez'okwetunda gamba ng'ez'obuseegu naki tetuziranga ne bwe ziba bizinesi nga ziri mu informal ne formal sector nga ddala kituufu ziweesa eggwanga ekitiibwa n'abantu ekitiibwa n'abazaddewo bennyini leeta bizinesi nga naawe okimanyi tejja kuweesa muzaddewo ekitiibwa miwendo gya kuteesa leeta bizinesi nga ne maama mukyalo oba taata mukyala ajja nti omwana wange bizinesi ye eyise ku Uganda ey'enkya emiwendo gya kuteesa miwendo musaamusaamu. Kale yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala katwolekere ekyatuleese olwaleero sijja kwogera nga olwano bako nti baleeta omwenge bantwale gy'oliko olwasooka baleeta mazzi twolekedde ekyatuleese. Waliwo olutalo olugenda maaso munda mu ggwanga Uganda oluli wakati wa Apostle Grace Lubega ono nno ye mutandisi wa ekkanisa ya Phaneroo Ministries International Limited era ekakkalabiza emirimu gyayo oba obuweereza wali ennaggulu kaakati olwaleero we tutuukidde olwaleero nga okusika omuguwa sinakusika muguwa ne lutalo kusika muguwa kusika muguwa okuliwo wakati w'ekkanisa eyo n'omusumba oyo n'abagoberezi saako ne Uganda Heart Institute. Uganda Heart Institute ddwaliro erya gavumenti erigenda maaso okubeera nga lyekebejja lijjanjaba emitima n'abo abalwadde b'emitima munda mu ggwanga Uganda. Kaakati olwaleero wetutuukidde olwaleero nga waliwo okusika omuguwa okuliwo nga abakulu aba Uganda Heart Institute bategeezezza olukiiko lw'eggwanga olukulu n'ababaka ba Parliament nga babagamba nti waliwo ekigenda okulwisa emirimu gyabwe okubeera nga gigenda bukwakku olw'ensonga nti we balina okuyisa ekkubo ate mwanattu we wali ettaka lya Phaneroo Ministries ya Phaneroo Ministries International Limited ekulemberwaho omusumba Apostle Grace Lubega. Kaakati mu mbiranye eyo nno kyaleetedde ababaka ba Parliament okubagana empawa era n'okwebuuza ebibuuzo biyitirivu nnyo ne bituuka ne mu bannansi awo bennyini batandise okwemulugunya ne bagamba nti ate kaakati Apostle akoze atya ekkanisa ya Phaneroo Ministries ekoze etya. Kaakati njagala nsooke nkusomere ebintu bino otegere bulungi nnyo ate ekiriwo oba omanye bulungi nnyo. Kaakati yo olwaleero we bituukidde olwaleero nga bwe nkutegeezezza nti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu giyite Parliament omubaka eyaleese oba eyaraisinze ensonga eno njagala mukutegeeza bulungi nnyo. Kaakati omubaka wa mambuka g'ebukomansimbi ye Christine Ndiwalana yazze ne concerns eza Phaneroo Ministries yagenze maaso okubeera nga eyobstructinga oba eremesa okuzimba ekkubo erina okubeera nga liyitamu motoka eza emergencies eza Uganda Heart Institute. Ennaku z'omwezi nga 7 April w'omwezi guno gwennyini gwe tulimu mwaka 2026 Uganda Heart Institute Executive Director ye John Omagino yategeeza akakiiko ak'ebyobulamu munda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nti okuzimba n'okuyoyota n'okola byonna
ku kizimbe oba Uganda Heart Institute kwandikerewa era kwanditwalamu akadde olw'ensonga nti Uganda Heart Institute yali elemeseddwa ne kati ekyalemeseddwa okubeera nga egenda okufunako ettaka werina okuzimba oba okuzimba ekkubo erina okuyitamu generator saako n'ebirala byonna ku eka 10 ze balina okubeera nga bassaako ettaka lino. Kaakati mu lulimi olufutifuti yagambye nti we need vacant possession to move on, noting that suppliers had already installed generators and were demanding payment. He added that the matter had been escalated to the Ministry of Lands, with surveyors engaged to reassess boundaries and resolve the impasse. Nti kaakati nno akulira eddwaliro lino ery'emitima Uganda Heart Institute Executive Director John Omagino yategeza nti beetaaga ekifo ekitaliko kintu kyonna, we need vacant possession to move on. Ng'ategeeza nti abakugu era babadde bagenze maaso okubeera nga bateekawo generators saako nga n'ogenda maaso okubeera nga babanja ensimbi zaabwe. Okay, kaka kino no kyade kitwaliddwa no ministry y'ebyettaka okubeera nga abaleeta abapunta ogenda maaso okubeera nga baggula ensalo n'okulaba nga ensonga eno eterezebwa. Kaakati bongera okutegeeza nti ettaka lino eno oba eryogerwako lirimu ku eri erikubaganyizibwako erikubaganibwako Empower Nakawa Naggulu Housing Estate eryagenda maaso okuliizingibwa okuweebwako liizi eri OPEC mu mwaka gwa 2007 ogenda maaso okubeera nga balikulaakulanya n'okussaako ekibuga kyandisse Satellite City. Kaakati oluvannyuma lwa programu eyo oba project eyo okugwa obutaka n'okuyimirira Mwanatu gavumenti yagenda maaso n'esazaamu endagaano mu mwaka gwa 2018 era ettaka eryo neeryezza okuyita mu Uganda Land Commission. Kaakati oluvannyuma ya portions ez'ettaka lino zagenda maaso ne ziweebwayo eri abantu ab'enjawulo okubeera nga balikulaakulanya nga kwogasse ne ekkanisa eya Funeral Ministries International ekyagenda maaso okubeera nga tekireetawo okubagana Empower mpitirivu nnyo okuva mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ssaako ne bannansi. Jjukira ebintu bino byaleeta embiranye empitirivu nnyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu emyaka kati gigenda 4 ng'abaka ba paalamenti bagamba nti abantu abamu abaweebwa ettaka okubeera nga balikulaakulanya baali tebagwanidde, ate era n'abamu engeri gye baalifunamu gye lyabaweebwa baalifuna mu ngeri ey'amancoolo, mu ngeri etategeerekeka, mu ngeri eyali emenya amateeka, mu ngeri etaali nnambulukufu. Obijjukira nnyo controversy eyo yali mu parliament, nja kubeera nga njikuleetera olunaku ate olunaddako. Kaakati mu 2020 President Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'alagira nti yiika 10 ez'ettaka lino lye twogerako ligende maaso liweebweyo eri eddwaliro lya gavumenti eryekebejja n'okujjanjaba emitima erya Uganda Heart Institute ogenda okubeera nga bassaako ekizimbe gali kwoleka oba eddwaliro gali kwoleka n'okugaziwa okussaako Center of Excellence for Cardiac Care ogenda maaso okussaako ekizimbe gali kwoleka eddwaliro gali kwoleka erigenda okubeera nga lirabirira ssaako n'okujjanjaba emitima eri abo abalina obuzibu oba batawanyizibwa obulwadde bw'omutima. Kakati okusinziira ku Uganda Heart Institute ku ttaka eryabaweebwa approximately 0.89 acres zagenda maaso was surrendered to create an access road. Zagenda maaso okubeera nga ziweebwayo zibalibwa okubeera nga bayisaamu oluguudo oba ekkubo inadvertently affecting adjoining plots including land held by Funeral. Nti ettaka eryaweebwa lyenkugambye eka 0.89 acres was surrendered to create an access road. Balina okubeera nga bayisaamu ekkubo. Ate ng'ekyo kyagenda maaso okukosa n'ogenda maaso kaluubiriza zipoloti endala ezaali ziriraanyeewo, ate ng'ettaka lyerimu kwe kuli ne Funeral ekkanisa ekulemberwa oba esumbibwa omusumba Apostle Grace Lubega. Kaakati abakulu okuva mu Uganda Heart Institute they argue that residential land identified by surveyors was later reassigned to the institute. Inti residue ya ettaka ate lyasigalawo bedda lyonna lyagenda maaso ne liweebwayo abasaveya nga bapunse ne bagenda maaso ne balizza eri Heart Institute. Wabula
ate Fanero olwaleero wetwogerera has reportedly resisted releasing the land without prior compensation. Abakulu okusingira ddala oba nga bakulembeddwamu omusumba Apostle Grace Lubega olwaleero wetwogerera baganya okubeera nga bawaayo ettaka eryo nga tebaliriiriddwa. They insisted they want compensation before they allow us access. Kakati bino byenkusomera omukulu akulira eddwaliro ery'emitima erya Uganda Heart Institute yabitegeeza ababaka ba Parliament nti ekkanisa ya Phaneroo Ministries yagenda maaso okugaana okutuwa ettaka eryo yadde nga kyali kimaze okukolebwa abapunta okugamba nti ettaka erimu lyalina okuddira Uganda Heart Institute naye ekyo yadde kyonna kyakolebwa. Omukulu okusinziira ku Omagino Executive Director owa Uganda Heart Institute agamba nti Apostle Grace Lubega oba ne ministries eza Phaneroo bagenda maaso okugaana okuwa ettaka nga beetaaga baliyirirwe. A communication official from Phaneroo speaking anonymously maintained that the church's land ownership is clear and lawful. Inti omukulu okuva buterevu nnyo mu kanisa ya Phaneroo Ministries yagenda maaso okubeera nga ategeeza nti ettaka Phaneroo lyeriko eriyina mu bulambulukufu ate era mu bulambulukufu na mu mateeka. Yagamba nti we have no dispute with any of our neighbors. Nti tetulina nkaayana na kusika muguwa n'abaliraanwa baffe. We regularly meet to address issues under the Nago Development Master Plan. Tugenda maaso okusinkana mu nfunda ezitali zimu, ogenda maaso okubeera nga tukubaganya ebirowoozo n'okugonjoola ebizibu oba n'okusika omuguwa n'obumulumulu obuliwo, ogenda maaso okubeera nga tukulaakulanya ettaka lino ne master plan oba ne plan namutayiika eriwo. Kaakati olwaleero bino byonna bizze butereevu nnyo nga bigobererwa era n'ogenda ddala maaso nnyo mu Parliament era abaka ne bakuba emmeeza. Kaakati abakulu okuva mu Uganda Heart Institute bagambye nti enteekateeka eno yandirwawo okubeera nga mwanattu egenda maaso okubeera nga eddwaliro na byonna byonna biggwa mu budde olw'ensonga nti bo balowooza nti kino bwe kitagonjoolwa kiyinza okugenda maaso okubeera nga kireetawo okudireyinga n'okulwawo okwa emirimu gyabwe okubeera nga gikolebwa butereevu nnyo n'okutambula bukwakku. Kale kaakati ate njagala nkutwale butereevu nnyo mu ebyo omusumba bye yanukudde ngamba Apostle Grace Lubega bye yayogeddeko ku nsonga eno nga ayanukula abakulu. Naye kale ngenda kusooka ndooza kankuwe ekiwandiiko tutandikire wano. Kale katutandikire wano bwe tuti atandike bwe tuti okutegeera obwannannyini obukwatagana butereevu nnyo ku ttaka lino erya Phaneroo ani nannyini kaakati nakyo kikulu nnyo okutegeera ettaka lino eno endiga zireme kubeera nga ate zirowooza otherwise. Kaakati njagala mwanattu nkutuuseeko ekiwandiiko kino nakyo okirabe bulungi nnyo era okitegeere okusinziira ku ebyo ebizze bitambula era bye tuzze tufuna okuva mu URSB saako n'obwannannyini. Kaakati njagala otegere bulungi nnyo nti search report eyakolebwa ku Phaneroo Ministries International Limited. Kaakati reference is made to your search request dated 13 Ogwokutaano mwaka gwa 2025 respect to the above. We have searched our records and below is a tabulation of information requested for your case, for your ease of reference. Yes, for your ease of reference. Kakati entity name ye Phaneroo Ministries International Limited eyogerwako eno company yawandiisibwa ennaku z'omwezi nga 16 Ogwomwenda omwaka 2014 yeyo namba yaabwe enamba yaabwe lozo gira bulungi nnyo share capital nil shareholders abali mu kanisa eno Okwomi Modesta Lubega Nicolette Pauline Nakintu wokusatu ye Lubega Grace ye of course omusumba yennyini oyo gwolaba. Kaakati abalala mulimu Lubega Grace Director, Lubega Nicolette Pauline Nakintu, Okwomi Modesta bano beba Director. Secretary ye Oko Faith, address esangibwa
mu Uganda Central Kampala Nakala Division Ntinda Village 6. Okay, kakati eyo bwe bwannannyini. Kati ekyo kitegedde bulungi nnyo, nkiwa ako kati okategedde. Kale kati katugenda ate wano tulabe ku communique oba ekiwandiiko, tutandike ku kituwandiiko nga tetunadda kubaka ate obwayogeddwa omusumba Apostle Grace Lubega nga ayanukula ku ebyo ebibadde biyitiŋŋana ku mikutu emigattabantu oba social media ebikwatagana ku obwannannyini ku ttaka lino oba ebikwatagana ku ensonga ya Access Road. Yes, nebadde byogerwa nti Fanero yaganye okubeera nga esarenderinga ettaka, okubeera nga bazimba aba Uganda Heart Institute bazimba ekkubo erina okubeera nga liyisaamu ebintu gamba nga ambulances, emotoka eza emergency n'ebirala byonna, ekireesewo okugamba bannange ate omusumba akoze atya. Kale akatugitolekere bulungi nnyo ekiwandiiko kino kyafulumiziddwa ennaku z'omwezi nga 16 April w'omwaka guno gwennyini mwaka 2026. Akati baga the management of Fanero Ministries International, Fanero has noted defamatory information by some social media commentators. Michael Yakatagaya, Walter Mwesije, Trace Bakwasa and Zongfeng purporting a land dispute between Fanero Ministry and the Uganda Heart Institute, which unfortunately is baseless and premised on ignorance to the true facts. Inti obukulembeze wa management ya Fanero yekanisa ya Fanero yes agenze maso okubeera nga yekenneenya n'okulaba amawulire ag'obulimba agayitingana ku mikutu emigattabantu agayisibwa Michael Katagaya, Walter Mwesije akola na NTV munnamawulire, Twesigye Bakwasa and Zongfeng nga bagamba nti yanga boogera ku ttaka n'okusika omuguwa okuliwo wakati wa ministry ya Fanero saako n'eddwaliro ery'emitima. Ebiswa ebyewuniikiriza era ebiraga ebiri baseless ebitalina na mazima ate era nga byesigamiziddwa ku butamanya n'obutaba na mazima. Kakati against that background, Fanero would like to state the record straight, and we categorically state as follows. We believe in a mutually beneficial coexistence with our neighbors in Naguru. As such, we have held regular discussions on any matters arising with all the stakeholders under the auspices of the Naguru Medical Hub Development Master Plan, a plan that Fanero supports. The most recent of which was convened by the Uganda Land Commission on the 17th of March 2026 and attended by the management of the Heart Institute and Fanero Ministries. Therefore, it is not true that there is a deadlock when engagements are ongoing. 2. Fanero, like any other legal entity in Uganda, has every right to acquire and develop land or property anywhere in Uganda. We are not aware of any irregularities concerning our lawful acquisition of the said land at Naguru. Ownership of the land by Fanero is therefore not contested, and our capacity to develop the land is undoubtedly already visible. Factually, it is only Fanero and the Heart Institute that have invested millions of dollars with visible development to show. Furthermore, land acquisition matters are handled by the Uganda Land Commission, who are in possession to provide official guidance on this matter if required. 3. As developers, we are aware of a planned road network as per the Naguru Medical Hub Development Master Plan, and we are the most affected by this plan. Through a government-led process, there is an ongoing dialogue between Fanero Uganda, Uganda Heart Institute, Ministry of Lands and Housing, KCCA, National Planning Authority, and other stakeholders. It would therefore be inappropriate to accuse Fanero of delaying the Heart Institute's developments when we are not in charge of the above processes. Furthermore, other than land designated for planned road,
Phaneroo Ministries is not aware of any important installations being on our portion of land. Therefore, given that there is an ongoing government-led process and dialogue with us as affected developers, it would be premature to suggest that dialogue has failed. It is blackmail to portray Phaneroo Ministries as an entity undermining good government programs. We remain steadfastly committed to the development and well-being of our community and the nation at large, and shall continue to support initiatives that serve greater good of our country Uganda. Thank you. Nasako mukono Phaneroo management. Kale kakati njagala ate buterevu nnyo nkutwale mu katambi ebyayogeddwa akulira buterevu nnyo Phaneroo Ministries Uganda, omukulu Apostle Grace Lubega, nabyo obiwulirize. Yes, byayogedde nabyo obitegeere bulungi nnyo, nga ate tetunaba kugenda maaso kufuna reactions okuva ate mu bantu abatali bamu, ogenda maaso okubeera nga ate boogera ku nsonga eno buterevu nnyo. Kale kankuwe Apostle Grace Lubega. I'm going to ask you to pray for us, General, as a ministry. We are going through a very interesting season of attack. Some of you know, some of you don't. If you don't ask. But if you know, you know. I'm going to ask you to pray for us, General, as a ministry. Omusumba agamba oba asaba endiga nti ngenda kubasaba okubeera nga mutusabira okusingira ddala ng'obuweereza. Genda maaso omusumba. Otyo. We are going through a very interesting season of attack. Some of you know, some of you don't. Agamba nti tuyita mu kusoomoozebwa, okuvumibwa n'okulumbibwa nga ministry, abamumanyi abamu temumanyi. If you don't ask. Bw'oba tomanyi mwana tutobuuza. But if you know, you know. Bw'oba omanyi omanyi. There are people eriyo abantu oba waliwo abantu in this country mu ggwanga lino who think that abalowooza nti all churches are nti ekkanisa zonna thieves, nti babbi, they are irrelevant, nti tezirina mugaso, they are taking advantage of the gullible and the bagenda maaso okudyekadyeka n'okulimba abo abasobola okulimbibwa, weak in mind, n'abo abatalowooza balina obunafu mu bwongo. that for them where they are, they understand more than all of us. Nti abo aboogera balowooza nti bo balowooza nti bategeera nnyo okusinga ffe abangi. And some of our people are sincerely dealing with envy and jealousy. Abantu baffe abo aboogera abamu bagenda mu maaso okubeera nga yes balina obujja, balina fitina. And some of them are era abamu bali dealing with bitterness. bagenda mu maaso okukozesa obukyayi, saako n'obusungu obuyitiridde obukaawu. It's not new, that does not shake us. Ekyo nno si kipya era tekitutiisatiisa yadde n'okubeera nga twenyeenyaamu wadde okugamba nti tutya, tutiiririra ssebo, tekitutiisa. Jesus was hated without a cause. Munnange ne Yesu baamukyawa awatali nsonga. And we have never been worried about persecutors. Era tetwewuunyangako, tetutyangako, tetubeerangako awo ne twennyika mitima na kutya olw'abo aboogezi abanoonyeza ebyabwe. They never win. Tebawangula. They never win. Tebawangula. Engalo ne zikubwa. Engalo ne zikuba ez'omwangukwa ne zikubwa, engalo ez'omwanguka ne zikubwa.
ne zongera okubwa. Engalo ez'omwanguka zaakubiddwa. This property you're seated on was bought by your money. Ettaka lye mutuddeko lino lyagulibwa nsimbi zammwe. Engalo ne zikubwa, ne zongera okubwa, ne zeeyongera okubwa. But there are people who are selling a narrative that Naye waliwo abantu abagezaako okuteekateekawo ebiboozi n'ekiboozi n'okutunda endowooza it was given to us nti lyatuweebwayo buweebwa, nti ettaka lino lyatuweebwa buweebwa, freely by the government. nti lyatuweebwa ku bwereere. This is money given by these people. Nti ettaka lino lyagulibwa ku nsimbi ezaaweebwayo abantu bano. Engalo ne zikubwa, So engalo z'omwanguka zikubwa, engalo zikubwa. this conversation began last year. Ebiboozi bino oba emboozi eno yatandika omwaka ogwedde ogwa 2025. And some of us didn't take it serious. Abamu ku ffe tetwakitwala nga kya nsonga, tetwakitwala serious. But it kept building. Kyagenda mu maaso ne kizimbibwa. When the government distributed land around Naguru, Gavumenti bwe yagenda maaso okubeera nga egaba ettaka, egenda erigaba mu bantu ab'enjawulo e Naggulu, and gave to worthy investors, and we bought from worthy investors, era ng'ettaka eryo bagenda baliwa abasigansimbi ab'enjawulo era ab'omuzinzi abagwanidde. the money you gave us. Era ettaka eryo twagenda mu maaso ne tuligula ku ba investor oba abasigansimbi abo abaali bagwanidde ensimbi ze mwatuwa ze twakozesa As good stewards, nga abantu ba Katonda era abalina okubeera nga bakola emirimu egya Katonda, egy'obwa Katonda. they planned where everybody should sit. Baagenda mu maaso ne bateekateeka era ne bateeka buli omu w'alina okubeera ng'abeera. They planned for hospitals. Baagenda mu maaso ne bateekerateekera amalwaliro. They planned for commercial development. Baagenda mu maaso ne bateekerateekera bwe balina okubeera nga abakozi b'ensimbi balina okubeera nga bakolera. For mixed use. They planned school everywhere. Ne bapulaningira amasomero, ne bapulaningira buli wamu, ne bateekerateekera buli wamu. Every one of us was apportioned our Buli omu yagenda maaso n'aweebwa ettaka lye. lot. This we are standing on is our lot. Wano we tuyimiridde wano wonna ttaka lyaffe. And we have titles to that effect. Era tulina ebyapa olw'ensonga eyo. Ne ku lw'ensonga eyo tulina ebyapa bwe yayogedde engalo ne zikubwa. So Engalo ne zikubwa. Engalo ne zikubwa. N'olw'ensonga eyo engalo there are people who zikubwa. think that the church should not even be in Kampala. Waliwo n'abantu abalowooza nti ekkanisa terina kubeera na mu Kampala. Should be thrown away because Erina kukasukibwa eri, erina kusendebwawo egenda eri. we don't have any importance. Nti tetulina makulu. And I think for such people we should pray for them. Era olw'abantu abo ndowooza tulina okubasabira. Don't hate them, don't Tobakyawa, temubakyawa, fight them, don't temubalwanisa, be consumed by their evil. era temugenda mu maaso okubeera nga mubuutikibwa obubi bwabwe, obunanfuusi bwabwe, obukyamu bwabwe. Just pray for them. Mubasabire busabizi, mubasabire. Because Olw'ensonga nti they are dealing with something older than them. olw'ensonga nti badiringa n'ekintu ekibasinga obukulu, ekibasinga emyaka. But they are also fighting something older than them. Era balwanyisa n'ekintu, era balwana n'ekintu ekibasinga obukulu, mu bufunze ekibasinga amaanyi. Omusumba n'amwenyaamu.
Musumba ne yesekera munko nafuna akadde n'aseka munko. Engalo ngeno bwe zikubwa. Praise the Lord. Engalo bwe zikubwa Mukama waffe bazibwe. Engalo zikubwa. Bwamwenyamuuko yafunye akadde akamwenyamuuko oluvannyuma lw'okubagamba basabira ababalwanyisa projekiti egenda maaso okubeera nga ekyusa emitima gy'abantu, ejjanjaba emitima gy'abantu egyo egimenyese, ate era okusinga Heart Institute yeetaaga ekkubo nga tebaliiriridde ettaka lya kanisa. Musumba wange genda maaso wamma. So because of that, n'olw'ensonga eyo you have heard that muwulidde Phaneroo is trying to grab land. nti Phaneroo egenda maaso okubeera nga ebba ettaka, simanyi ekola etya, ebba ettaka nti ebyo bye muwulira temwetaaga biwulira. Njagala omusumba yeeyongereyo ng'ate nange bwe nteekateeka okumaliriza puroguraamu y'olwaleero. Lwaki abantu mugira omusumba, muwayiriza omusumba okugira ettaka ng'ate sikyaliko? Omusumba agamba bw'eba Uganda Heart Institute yeetaaga ozimba eddwaliro erigenda okujjanjaba abantu emitima, balina okukompasatinga ettaka eryagulwa abantu. Mama musumba si bwe kiri, genda maaso. So because of that, you have heard that Phaneroo is trying to grab land. We are not grabbing any. Because of that, olw'ensonga eyo oba n'olw'ensonga eyo you have heard muwulidde that Phaneroo is trying to grab land. nti Phaneroo egezaako okubba ettaka. We are not grabbing anybody's land. Tetugezaako kubba ttaka lya muntu yadde n'ogwa n'omu. And then Era some individuals said, n'abantu abamu bagamba nti no, we want to develop and we want to put a road. We said, twagala okulaakulanya, twagala okussaawo ekkubo. Tugamba no, we don't have a problem. tetulina buzibu bwonna kubeera nga muteekawo oluguudo. But if you want a road, ne bwe mwagala ekkubo nga mwagala oluguudo olwo, compensate the money that mugende maaso muliyiririre ssente z'abantu people bought the land for. Sebagenda maaso ne bagula ettaka eryo, muliyiririre abantu abo. Bannange, bwemba mwagala ekkubo ery'okuyitawo, nga mwagala ekkubo access road, just ekkubo erigenda okutuuka ku ddwaliro erijjanjaba abantu emitima, bwemba mwagala ekkubo eryo libaweebwe oba ettaka eryo libaweebwe, muliyiririre essente abantu ze baateekamu. Bwemba mwagala ekkubo aba Heart Institute kiki mutategeera, kiki mutawulira? Omusumba abagambye mumba mwagala ekkubo erigenda mu kujjanjaba emitima gy'abantu. Bannange mumba ettaka, mwagala ettaka lyabwe baliweeyo buwi museeka ekkubo nga mugenda yisaamu ambulance ezigira abantu ettaka. Kiki ennyo? Lwaki temuliyirira abantu? Pastor, go ahead. Praise God, Pastor. Don't try to use politics to Temugenda maaso okukozesa byabufuzi. twist the hands Genda maaso okunyoola emikono gyaffe of people egy'abantu. to give what was bought with money. Ojja sente bantu baateeka mu ssente ne bagula ettaka lino. We don't have a problem, Tetulina buzibu bwonna. but there's a process of compensation. And Ne waliwo nteekateeka ey'okuliyiririra abantu, ey'okuliyiririra. Omuntu aguze ekintu kye, gw'ate oyagala kuyisaawo mbwa ambulance, simanyi ekkubo, simanyi biki erina okubeera nga lituuka eri gy'ojjanjabira emitima gyo. Ssebo bw'obeera nga olina okuliyiririra abantu. that's not our part or their part. It's the government's part Eyo nteekateeka ya gavumenti to do that. okubeera ng'ekikola. Are you following? Mugoberera. So N'olw'ensonga eyo, Phaneroo is not standing in the way of any development. Phaneroo teyeesimbye eteyimiridde mu kkubo lya nkulaakulana, era tesimbye musanvu
mu kkubo lya nkulaakulana fanero. not with any institution. Sina kitongole kyonna. We don't have a problem. Tetulina buzibu. We just said, Tutagamba bugambi. if you want part of our land, Mwema mwagala ekitundutundu ku ttaka lyaffe okuzimbamu ekkubo erina okuyitawo okugenda ku ddwaliro erijjanjaba emitima, mweba mwetaaga ekitundutundu ku ttaka lyaffe eryo. compensate what the Christians Mugende maaso muliyiririre abalokole paid for. kye baagenda maaso okubeera nga basasula. It's not for free. Si kya bwereere, ttaka si lya bwereere. It's not for free. Si lya bwereere, nkiddamu, ettaka si lya bwereere. Mwagala ambulensi simanyi ziyite mu ttaka lyaffe nga simanyi ekkubo mutaddemu ekkubo lyammwe mu ttaka lyaffe nga ligenda lirubiriddwamu okubeera nga ligenda okujjanjaba abantu ab'emitima. Muyisemu ambulensi simanyi bijeneeta byammwe biki. Si lya bwereere. Nedda. Ngalo ne zikubwa. That's not a good steward. Oyo si ye omusumba omulungi. And number two, Ekyokubiri, if you have a plan of a road, bw'oba muyina enteekateeka ey'oluguudo, show us the plan. mutulage enteekateeka, mutulage plan, mutulage enteekateeka. Bwe muba mwagala ekkubo okuyita mu ttaka lyaffe, mutulage enteekateeka. Show us the plan. So that we don't conflict the rest of the neighbors. Because N'olw'ensonga tetukubagana, tetusika muguwa n'abalirwana balala. you could have a plan that does not consider other neighbors. Olw'ensonga nti muyinza okuba n'enteekateeka, muyinza okuba ne pulaani etagenda mu maaso okubeera nga ate abalirwana abammwe nga bo tebakwatako oba tebayamba tebagasa. You have a 12-13 meter cliff there. Imagine you put a road up there and cars are speeding up there and they roll down and crash people down. Nti bw'obeera nga ddala kituufu ekizimbe kyo kiwanvu nnyo okutuukako obwo obuwanvu nga kigenda gira emmotoka zireeta obubenje oba obuzibu wajjo akabenje, abalokole balinnyibwe battibwe. You see what I'm saying? Mulaba kye njogera wamma? Muza mukiraba? Temukiraba? Emmotoka ziyinza okuva eri ne zijja ne zibalinnya ne zitta abalokole wano eno ng'ate baagula ettaka lyabwe okusinza omutonzi ajjanjaba emitima, ng'ate emmotoka zino eziyitawo ezigenda okujjanjaba emitima mu ddwaliro ng'ate zigenze maaso zibalinnye. Temukiraba wamma? Temukiraba wamma? When you ask for that, bw'osaba ekyo, some people say you should not ask. Abantu abamu bagaa tolina kusaba. No. Nedda. No, we have to ask. Nedda. Tulina okubuuza. Because we olw'ensonga are accountable to tuvunaanyizibwako era tulina okubannyonnyola era tulina okubeera nga tubattottola akawunvuna nga tubannyonnyola mu abatukuba mu ttooki mwe mwennyini endiga. the people who bought this land. Abaagula ettaka lino. This land is not for Apostle Grace. Munnange ettaka lino si lya Apostle Grace Lubega. Ettaka lino si lya Apostle Grace Lubega. Bannange, ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Njagala mukitegeere bannange. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Era saagala muddeeyo mugambe mbu Apostle Grace Lubega mbu ettaka liri. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Ettaka ly'abantu. Yasaagala muddeeyo mugambe mbu ate simanyi Apostle ettaka liri biki. Ettaka lino bannange si lya Apostle Grace Lubega. Ettaka lya ndiga. Ettaka lyagulwa ndiga. Endiga zaakwata ssente zaazo ne zigula ettaka ennaggulu eryo ne zirisasulira okubeera nga likulaakulanyizibwako mu ngeri ey'omwoyo. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. This land is not for Apostle Grace Lubega. Mwe mulabako awo Apostle Grace Lubega? Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Gw'olina woolaba awo nti ettaka lya Apostle Grace Lubega.
gw'olinawo olaba kwekyo ekiwandiiko ekiva mu URSB gwena olaba nti ettaka lya Apostle Grace Lubega ettaka si lirye ate mwagala okuwaayiriza omuntu nti ettaka si lirye biibyo lirye amagenda maaso. Hallelujah. This land is not for Apostle Grace. Ettaka lino si lya Apostle Grace. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega ssebo. Baagala owaayiriza omusumba, baagala omuteekako ebigundi. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Era saagala mubeere eyo mubuzeebuze abantu nti Apostle ali ku ttaka ettaka lye biki. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Mwe mujje muyise muno ssebo bigundi byammwe ebiguudo byammwe. Sani mwagala okujjanjaba emitima mbusimanyi biki ng'ettaka si lyange ng'abantu be baagula ettaka lyabwe. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. Temuleeta na buzibu. Wamma gwe oba olaba waliwo ettaka lya Apostle Grace Lubega mu biwandiiko ebyo olina Apostle Grace Lubega alinako obwannannyini ye newadde. Ettaka si lirye. Mwe mwagala muve eri endiga zaagula ettaka lyazo kaakati ate The people who bought this land, this land is not for Apostle Grace. Ettaka lino si lya Apostle Grace. Ettaka si lya Apostle Grace Lubega. It's for the members of Phaneroo Ministries. Ettaka lino lya bamemba ba kkanisa ya Phaneroo Ministries International. So, n'olw'ensonga eyo many people, I think some are uninformed. Abamu nsuubira kyeka tebalina mazima oba tebalina tebali informed tebalina mazima oba facts. Or some are paid to build a narrative. Abamu ndowooza basasulwa okubeera nga basiigasiiga ekintu ekifaananyi ekitali kirungi. We forgive them. We don't have anything against them. Tubasonyiwe, tetubalinaako buzibu bwonna. Tubasonyiwe busonyi, tetubalinaako buzibu. But to you who understand Phaneroo, naye gwategeera Phaneroo, some of us are born again. Abamu tuli balokole, twazaalibwa bujja. There are things that you read that we can't be. Eriyo ebintu by'osoma bye tutasobola kubeera. And they wish we will be, but we will never be. Abamu balowooza nti tuli bibeera naye tetujja bibeera. Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Yes, Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. So this is a season that I'll require your prayers. So kano kaseera kensabiramu essaala zammwe yadde ne bw'obeera nga neera nabo mubasabire bane temubeera against them, mubasabire busabizi mubasabire nti Katonda abayamba obutayonoona linnya ddungi erya enjiri. Praise the Lord. Katonda waffe omulungi yeebazibwe. That was for some of you who needed to find answers because ebyo bibadde byammwe abamu ababadde beetaaga okufuna okwanukulwa. Some of you are asking me questions. Abamu abadde bambuuza ebibuuzo. I don't know how to answer. Nga bye mbadde mwana tusimanyi na kwanukula. And n'olw'ensonga eyo. Some of you are Peters, so abamuli ba Peter. Abamuli ba Peter, muli ba Simon Petero. Abamukumwe muli ba Petero. Abamukumwe muli ba Petero. Musumba n'asekamuuko, musumba n'afuna akadde n'amwenyaamuuko. Abamukumwe muli ba Peter, muli ba Petero. I have to tame you and say no, behave. Nina okubategeeza ne mbagamba nti mweyise bulungi. We might not write. Omanyi tuyinza obutawandiika. On internet we might. Tuyinza obutawandiika ku intaneti, tuyinza obutawandiika ku. Might not give opinions as. Tuyinza obutawandowooza. Some might do, but. Ng'abamu bwe bayinza okugenda maaso okukola. We will speak when we must. Tujja kuvaayo twogere
ng'akaseera katuufu. But this is what I tell you. Naye kino kye mbagamba, We are not against what has to be done for. tetuli against era tetuwakanye ekyo ekirina okukolebwa. Through all goodwill. Mu kuyita mu byonna ebirina okukolebwa mu mutima omulambulukufu era omulungi. But naye Phaneroo will not be cheated 1 inch. Naye Phaneroo teyina era tejja kubbiwa yadde kakwota yadde kayinki. Okalaba aka teyina akatini wadde akatodo akatini kajja kubbibwa. That I assure you. Ekyo nkibategeeza, nkibakakasa, tejja kubbibwa. That's what we are fighting for. Ekyo kyetulwanirira era kyetulwanira, engalo ne zikubwa. So, n'olw'ensonga eyo mwanattu, n'olw'ensonga eyo mulina okukimanya nti n'olw'ensonga eyo program mwanattu ate mulowooza tewedde. N'olw'ensonga eyo program ewedde. Omukama abeere nammwe, naawe abeere naawe, mugende mirembe. Amiina. Uganda y'enkya. Uganda y'enkya.